mukaweefube w'okunoonya akalulu agenda tutuusa ku ntebe y'obwa kansala bw'eggombolola yaffe Kalwana ku disitulikiti y'e Kassanda. Nsanze okusoomoozebwa kungi mu balonzi baffe. Abamu batuuse n'okuba nga tebakyagala kulonda, nga balumiriza abo bazze bassaamu obwesige okuba nga tebakyasobola kubaweereza nga bwe baali babasuubiza. Ebisuubizo ebitatuukiriza bimazeemu abantu amaanyi mu kulonda akalulu kano. Ne tukaaba ne tulumwa emyaka 5 tuginywamu busoda obwo, naye nga abakulembeze abatuufu tubanoonya tetubalaba. Ati wali mu gavumenti banzijjako mukaaga kyokka buli kimu kikyo olina okuleeta giravuzi biki byetaagisa buli kimu. Ati nga neebuuza waliwo njawulo ki? N'abakulembeze betulonda. Bwe nabadde ntambula ne nsinkana kyamaani waffe owa LCA Mairikiti, Mwami Ssenkumba. Mwami Ssenkumba yalaze obwetaavu n'okuyaayaana ku balina ng'agamba newankubadde bafubye okulonda, newankubadde bafubye okwogera n'abo ababakulembera, naye embeera esigadde y'emu nga tebafunye kuyambibwa kulaba nti ebintu bye beetaaga bikolwako. Ng'omuntu wa wansi zino ze saavisi ze yalifunye n'aba nga ye takyalina kyanoonya mu byabufuzi. Ng'ekisooka ng'omuluka omulamba tetulina ddwaliro. Eddwaliro litutawaanya omuluka omulamba kyali badde kyetaagisa mu bufuzi nga bulungi. Omukulemberwa Museveni ono nga tulina eddwaliro nga buli muluka alina okubaawo eddwaliro eritwala abantu. Naddala ebitusomooza ebirala ng'oggyeko eddwaliro. Tulina amasomero naye osanga essomero lyange ery'e Mairikiti ng'abasomesa obeera otya n'ebibiina 6 n'oba n'abasomesa 3 4. Kati obuweereza obwo nabwo ne butunafuwa. Tusabye abasomesa mu buli ngeri yonna tufune abasomesa abamala essomero eryo. Tulina amazzi mu byobulamu, abantu baffe banywa bubi, banywa ku bidiba. Wano wendi ndi mu muluka gw'e Mairikiti era luno lwe lumu ku luzzi olukozesebwa abantu bange ab'e Mairikiti begenda okukiikirira. Mairikiti nno y'emu ku miruka egikola eggombolola ly'e Kalwana, ate nga Mairikiti nayo LC nnamba. Kati omulungi andaba, laba omuntu abatuuze ekitundutundu kya mayumba nga 10 luno lwe luzzi lwe bakozesa. Bino byetugezaako okwagala okulaga ensi yaffe n'abakulembeze baffe. Yeno y'ensonga lwaki twewaayo okujja mu bukulembeze buno okusobola okukyusa obukulembeze n'okusobola okukyusa ekitundu kyaffe. Nti bwaba nga abantu 10 luno lwe luzzi kano ke kadomola ke bakozesa. Oli bw'ajja n'ekidomola guno gwe muzindaalo gwassa ku kidomola kati ng'asena amazzi n'obulumi obw'ekitalo ng'alyoka akola ki ng'ayiwa mu kidomola kye mpaka ekidomola lwe kisalawo ne kijjula. Abantu baffe banywa bubi, banywa ku bidiba. Betufuna abatuyamba ku bunayikondo, tufuna buno busoloweero obusimi bw'emikono. Tuba twetaaga ebitundu byaffe ne tufuna amazzi ag'emidumo. Bwe tuba tetufunye g'emidumo ne tufuna soloweero zennyini ennene esobola okusimwa omuntu ne bagikimako. Naye abantu baffe babonaabona busoloweero buno obw'emikono bufa buli lunaku. Abantu tunywanga nti amazzi